Ekisooka kyalina amanya Hanifa Karad nesimbyewo kuba namunigina ku MP Kawempe North. Ndudde mu lwokaano luno okuva Honorable Segirinya ava mu bulamu bw'ensi. Yadde nali mu kamyufu ka NRM kesitayita nti kaabaawo kubanga kali tekaaba kamyufu. Tetumanyi era baleka abalonzi mu confusion, baleka abalonzi nga bali wakati w'ekkubo tebamanyi kiki ekyabaawo kubanga mu lwokaano twalimu abantu 6 nga tunoonya akalulu kano nga tulabika nti tukola nnyo naddala tiimu Hanifa Karad. Kulabika nti tufuna flag ne tulowooza nti tugenda kufuna process enjerufu eri democratic egenda okusunsulamu mufe abo abaludde mu kalulu nga tuli mu kakuyege. Naye kyatusukako ku ssaawa esembayo zaali ssaawa 4 ez'ekiro bwe baatuyita ne bategeka muzaaba ssaawa nga 7:15 ne baanawunsinga flag bearer ataalimu abo 6 ate tava mu Kawempe North ng'aviira Makindye ate n'abo oyo gwe bakola ki gwe bawa flag. Embeera eyo teyatusanyusa naddala tiimu Hanifa Karad ayimirira ku mazima n'obwenkanya. Kyali mu black and white nti buli omu yakiraba nti tekyali kyerufu era ne kati bali mu field banoonya kalulu naye bibazitoyeredde. Flag bearer abazitoweredde kubanga ebibuuzo bingi. Bamubuuza ng'ova Makindye nga toli wa Kawempe North. Newankubadde akapangisaamu kati. Bamubuuza era obuzibu bwali bungi, bamubuuza wajja otya tetukumanyi. Naye ng'ebyo ebibuuzo byonna bidda wa Honorable Seninde Rosemary gwe ntumira ku ssaawa eno nti yakosa ekibiina nnyo era bibuuzo bingi ebimubuuziddwa ng'ate talina engeri gy'abiddamu. Abannakawempe bagenda kwesalirawo era najja independent. Njagala kuzza emyoyo gy'abo abataasanyuka mu mbeera yonna mu NRM, abataasanyuka bonna mu bibiina ebirala abatali basanyufu era bonna gye bali bajja mu bungi nga bajja wa independent. Era neggulo n'ade n'abo abamafumafu oyo ava mu eyataafuna kaadi era nayo banyiivu era abantu bagenda mu maaso nga banyiivu. Kyova olaba amaanyi gennyina ku ground mangi nnyo. Abantu banyiivu baagala bwerufu baagala beesalirewo. Ate kati kyova olaba bino ebijja byogerwa nti bagenda kwogera nange nze mbiwulira mu mawulire. Si gwe guno ogusoose Honorable Seninde okwogera kino. Kuva lwe nadeclaringa nga independent aludde ayogera nti boogera nange naye nga Honorable Seninde tayogerangako nange kubanga talina waatandikira. Amazima weegali nti obwerufu tebwaliwo. N'olwekyo ensonyi ezimukwata mu mbeera yonna alabika nti azza atunda kintu ekimudibiridde ku ground. Ekintu ekimudibiridde ku ground mu kifo ky'okunoonya akalulu wabula agenda mu maaso n'okulabika nti ateeka mu maaso erinnya lya Hanifa Karad nga bw'abonoonedde support. Naye abantu njagala mukakasa nti bannakawempe bamanyi ekyokukola. Ennaku z'omwezi zizi 13. Bannakawempe muveeyo muyimirire mabega wa Hanifa Karad, tuyimirire ku mazima n'obwenkanya. Ate si bane NRM bokka, mwenna ab'ebibiina ebirala muddukire eri maama muzaŋŋanda okulabika nti Kawempe yaffe edda mu ntikko tugigatta ne tukolera abantu baffe kubanga manifesto yange engazi nnyo ekwata ku muntu wa wansi. Era nga bwe mulabye nsiiba mu kkubo eyo, nsiiba mu ghetto, nsiiba mu slum areas nga njagala kulaba abantu baffe embeera gye babeeramu abannakawempe mbi nnyo. Yeetaaga emergency. Nejjo nabaddeyo mu Kisenyi bw'oyitayo embeera mbi nnyo nti tolowooza nti eno capital city y'eggwanga. NRM erina structure, erina chairman w'ekibiina, erina secretary general w'ekibiina, erina n'abo bonna abavunaanyizibwa ku kibiina ekyo. Era kyova olaba nga basirise tebalina kye boogera bamanyi bulungi nti ebintu tebyagenda bulungi. Era ku ssaawa eno Seninde
agenda kutambula ne flag bearer we bo babiri balabe engeri gye banoonya akalulu kubanga ne secretariat tenaba kuvaayo nti ye pronouncing nti yono flag bearer waffe omutuufu kubanga nabo ebintu byabasobera ne chairman w'ekibiina ebintu byamusobera era munyiivu nnyo kubanga agamba ebyaba ekisolo era be bamu abazze ne bakola ebintu bwe biti mu Kawempe North era kyova olaba nze ndi mu kunoonya kalulu siri mu kubagoberera embeera gye bali mu ddiiru zaabwe saagala kuyingira ddiiru zaabwe gulewo njala kutaawa olutindo olwo lw'empisa 3 phase labika nti bannakawempe North obuweereza bwammwe mubufuna mu budde butuuka ku oyo abusaanidde kino mulina okukirabirako nti Hanifa Kalada ayimirira ku mazima n'obwenkanya kubanga bino ebyakolebwa ku NRM nabyo byajja okulabika nti tubeerawo ffe abalina okulwanirira abantu era kekana akafaananyi ke tulina okulaba nti Hanifa Kalada ajja kutuyimirirawo ndi muntu w'amazima ndi muntu ayagala ebintu ebiri straight kubanga eggwanga lyaffe terikoma kwabo terikoma ku Honorable Seninde ne Emma Kuteesa wabula tulina okulwanira eggwanga lyaffe libiyimirire ku mazima n'obwenkanya tulabike nti tukolera eggwanga lyaffe abakulembeze wabula tuleme okuteekamu ebyaffe ffe ng'abantu